Alright. Ekyokusharinga kyo sikyagala kiyimba. Omululu saagala muntu abeere na mululu. Njala musharinga video. Njala musharinga video saagala mubeere n'abamululu nga mulya mwekka. Olina option y'abantu 10 sharingira ko mwenda emu esigaddewo ogiteeke ku account yo. Eri abali balaba n'okumuntu bigamba wano. Sai sharinga ko page wako account yo zino page baziwo wabirala mubirada tuzikolera ku kifuba. Bazi meeting tuzikolera ku kifuba kale njagala obeere ng'oli mukenkufu sharinga video. Buli sharinga ndabampa notification ku ya sharing zibula sharing kwa information twagala itambule. Kale malobasa bako sharinga video eno ngenda kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri mbawo ekigulalogi then tusimbule video eyo lwaleero. Naye ndowooza kansoke mbatume ng'otera abantu bano. Njala mumpitira no president wangu Robert Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno. Njala mumpite ba MP bonna, njala mumpite yo seriti bahabulwa na abakulira bonna abatemu abakulira ebitongole okuli ekya ISO, ekya Crime Intelligence, okuli ekya SEMA n'ekya ESO. Njala ko wano Muhoozi Kanyarugaba, njala ko wano Museveni kenyini nga kwali. Njala kwetaaga ko ba MP bonna ndazo babereko. Ndoza ne ba comrade bonna abakola emirimu gye tukolera mu mbeetaaga mukko. Njala mumpitira no mu yaliko omulamuzi Kisaache n'abalala babereko video eno jizana komjala mumpitira abasuubuzi bonna. Njala mumpitira abasuubuzi bonna. Njala mumpitira abasuubuzi mumpitira no Sudiru Paleria. Mumpitira Sudiru Paleria n'abereko wano ku video eno then tuliko tandika video eno. Kale kamara kuyisa obulango buno bwa struggle then tuliko tugende mu maaso. Musharinge video obulango bubiri. Alright. Noop UK chapter. Stroke People Power. On 23rd of November 2024 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time, they are organizing a mega demonstration theme in remembrance of our fallen soldiers who were murdered by Museveni and his notorious army on 18th and 19th of November 2024. The demonstration will take place at Uganda High Commission's 58-59 Trafalgar Square, London, WC2N 5DX. For official communication or for more information, please contact the official organizers of this demonstration at their Gmail account. The Gmail account is official peoplepower@gmail.com. Ojja kuba obafuna oba ku simu zaabwe zemmanyi ez'okuba nti mugenda mwekalakaase kuona ku olwennyini mujja kuba mubeerayo. N'olw'ensonga emmwe n'Abannayuganda abali mu ggwanga lya Bungereza mugende mukwekalakaasa okuba tujjukira baganda baffe. Alright, nakano kalango kaabwe. People Power Noop UK chapter end of the year Christmas party to take place on 30th November 2024. Time 6 p.m. to midnight. Entrance is free. A location or address: Positive East 159 End Road, Bethel Green, London E1 4HU. For more information, contact the organizer at their official Gmail and the following telephone number: +44 75 97 73 60 65 5. Bakutegeke akabaga wenango liwanchuka. People Power ne Noop chapter yongereza bakutegekede enkomekereza y'omwaka guno akabaga ka Christmas akajja okubeera ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwa November kajja tandika ku saa 12 kakomekereza saa 6 ogw'ekiro okuyingira n'okulya kwa bwereere kijja kwetaagisa okubanga owagira enkyukakyuka gowe n'omunyampi alimu olunyampi please totegana nonja gy'onoogenda nkiddamu gowenna ng'olimu olunyampi otambula ofuuyirira ng'oli mu Bungereza onyampulukuka ng'oli wa NRM ne ESO temugendayo bantu mutuyambe tukoyogga bubutwa mwine emitima emibi tukoyogga bubutwa temugenda ku pate za nkyukakyuka musigale mukoleeza mmwe kale mbategeeza mwenna abali Bungereza ekyo kye kikulu kya byonna. Alright, mu demonstration eyo mugenda kuba mukiikirira theme gye bategeeza n'ekino kye kikulu kya byonna ekiba nti kigenda okutwala abantu bano okwekalakaasa okujjukira baganda ffe abawambibwa n'abattibwa era kino kye kikulu kya byonna ng'amaziga gano bwe gabadde ku kitebe kya National Platform.
njala kubawa kigula rugi bwe mala bawa kigula rugi then tulyoka tusimbula video okusokerera njala tutwala mukisa guno okwebaza Mukama Katonda olwokuba nti bakomredi baffe 17 bayimbuddwa olwaleero Mukama bakingirize era musobole okubanga buli kimu mukiyita mu mbeera gye mulimu sinnungi tukimanyi naye Mukama bakingirize mukulikeeyo ng'abantu bakulembeddwa mu comrade munaffe Mukyala Olivia Rutaya kulikayo manyisi byangu byoyitamu ne byoyiseemu ne Mukama akingirize seyo twagala obbatola mukisa guno obakulisaayo n'okubagumya nti mubeere bagumu ekikutta obudde kijja bbuta naye ndowooza buli muntu afulumyemu olwaleero wandibadde ofuna engeri gye bakeberamu obujjanjabi bw'ekika ekyawaggulu ng'obudde bukyali bano abasajja enkola yabwe gye bakolamu eri sophisticated nnyo si bangu nnyo ng'abantu babalowooza kale njagala tuyitaawo tugende mu kigula rugi kyayo then tuleke tusandike video eyatuleese olwaleero. Alright, bwe mala ekigula rugi ngenda kuyita mu security alert then va mu security alert tusimbule video. Mu security alert ya leero nebenaga security alert ya leero mu kigula rugi kyaleero njala kiweereza mwenna bannayuganda abali mu nsi yonna era kansule nti ekigula rugi kino kirabasanga bulungi nnyo mukitegere bulungi nnyo. Ntera nnyo kozesa engero nga nkola program zange zino engero zino nezibawo ekyokuyiga n'amakulu nemutegeera mu bulungi nnyo. Kati mu kigula rugi kyaleero ngenda kijja mu luyimba lw'omugenzi Limani Basudde mwe yagamba nti ekiryo n'omuwafu byali bigwangana mu malaka naye wava ate akatunumba oba akatundu akagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza kyenswaso etayanula ate yereega engalabi mu kigula rugi kyaleero. Bw'obanga okola ekintu okugezaako okulumya omuntu ate mwattu owunzika ebiseera ebisinga ng'omuyambye ompulira bulungi nnyo ng'omuyambye omuntu oyinza omukola ekintu nga golowooza kigenda muluma oba omuntu osaako obuvune naye ate n'owunzika nga obuvune oyinza okuba nga obwereeseeko ate ye ng'omuyambye kutegeera butegeezi. Lwaki? Ebiseera bisinga mbasomesezza nnyo ekigambo ky'okukyusa amawulire muzungu kye bayita diversion n'okubuzaabuza abantu era mukitegedde bulungi nnyo mwebale kubanga mwategeera ensonga eyo. Kati kambalage nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza bitya. Byonna ebaddewo mu wiiki eno ombadde Lususwa Kimenke ombadde ne mukulu retired Kano Kiza Besigye omukwata byonna nabagambye olunaku lwokusatu nti okukwata ono kabadde kabonero ke basiiga nti omukulu ono nga bagenda kuddako president naye kyatuyambye nti ne tufuna amawulire tugakyusa ne tugafulumya era ensi neetegeera buli kimu kyasanyaladde nga bwe kiri. Kati ffe twakituttemu ebintu bingi nnyo bye njagala obbanyumya. Ekisooka ffe twagitutte nga diversion naye ate erimu ebintu bingi nnyo. Retired Kano Besigye yabadde plan yakwatirako president of February Kyagulanyi Ssentamu olya bulungi nnyo yabadde kifaananyi kyakusiga kwatako president of February Kyagulanyi Ssentamu naye ate kyatuyambye Yoseri ne banne kyatuyambye okwambula gavumenti ya Kenya ya Ruto neyambula ne Museveni nti balina enkolagana ey'amaanyi ate nga bafaanaganya ebikolobero. Ekyo kyayambye bulungi nnyo. Kyayambye okumanyisa ensi yonna nti gavumenti ya musajja mukulu Ruto ne Yoseri Tihabulwa balina enkolagana ey'amaanyi ate n'ebikolobero bakola nga byonna bifaanagana. Ekyo ekimu ku byo ensi yakitegedde bwe tuvaawo. Era kyayongedde okwambula Museveni ne gavumenti ye nti ebbanga libadde liweze nga tujja twogera nga tugamba nti Uganda is bleeding nga abantu bagamba nti bayimba Uganda te bleeding nga tujja tubagamba waliwo okukwamba abantu okugenda mu maaso nga baga nti tewali bantu bawamba mu Uganda nti ye. Era kyaleetera n'akulira ekitongole ekirwanizi ky'eddembe mu Uganda oba ekitongole ekitongole eddembe mu Uganda ekikulira omukyala wange n'agamba nti
ebyokukwata abantu ffe tetubimanyi kuba mu Uganda tunalaba bantu bakwata tebaliyo tebakwata so tebitukwatako ne ba politician bagamba batyo tebalina abantu bakwata so tebibakwatako kati olwokuba nti bali bakoze ekyo nga nti kigenda confirminga kino kati kino kyayambudde government ya Museveni ne kiyamba enkyukakyuka abantu okwetola ensi yonna n'abo abadde ate tebakola mulimu gwa kuyambako struggle ne kibaleetera okugamba nti omusajja bulijjo kyayogera nti bawamba abantu kituufu lwaki nti buli muntu yenna abadde yeeyita nti waludda luvuganya ng'awakanya okuwamba abantu ate yasoose okupostinga nti munnange Besigye baamukutte ekyo kiba kikonfaminga kiba kiyamba ffe kennyini abadde bakaananga n'abasajja abo nti okuwaba mu Uganda mwekuli nga bakuwakanya be bawambye bennyini kati ate okulaga nti kyakoze bulungi nnyo ku sayidi yaffe wattu TV nga BBC Al Jazeera CNN n'endala ne zigamba nti bakutte omuntu mu Uganda bamuwambye omuntu okumujja e Kenya bamuyingiza Uganda ne kitukira ddala ku kigambo ekigamba nti wandikola omuntu okulumya omuntu ne kikonfaminga nti ate awo ffe twafunyeewo nti kati okuwambira ddala abantu mu Uganda kimanyikiddwa dikiteeta akikola asobola n'okukugjaako mulyango onduza mukitegedde bulungi nnyo nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambimuyambe kkiriza bano bali mu paniki olw'ensonga nti missoni yaabwe yayiise era yawedde so bw'obanga okola ekintu yoseeri manya nti ebintu bino bikola bigenda kuzza omuzigo era byazizza omuzigo ebisigadde byonna ngenda bibaleetera nga tutandise programu eno kati tugenze ku security alert security alert esookera ddala ndoza kansooke ne Joe nabadde mbawa update ku biki bigenda mu Sudan era ndoza mubitegedde ebigenda maaso mu mambuka ga Sudan mbadde sigoberera nnyo politics waayo tetunatandika program naye nafuye okunoonyerezaako n'okukola research nendaba nga Sudan erimu obuvuyo bungi nnyo obutamanyi na buli Uganda ekisooka gavumenti efugibwa abantu bangi nnyo nti banga erina n'aba vice president bana erina abakomanda buli omu alina amagye agageko g'ensi eri awotetegerekeka kati emundu ezo zonna okuwatuka zaavudde ku yaliko Ssaabakessi w'eggwanga eryo nga bw'olaba James birungi nti yakulira Ssemwayi yakwasaganya ebitongole byonna ebyokwerinda ebitongole bibega mu South Sudan kati omwami ono baali bamuggyako obuyinza era ne bamuteeka mu under house arrest n'amagye agabadde gamukuuma nago ne gamuggibwako namuteeka mu kituyita mu under house arrest nga mwali kuba bamuyita the chief of SSP DF military intelligence attempted to relocate from spy chief to secret prison ne bagamba nti ono kyekyaleetedde obuzibu nti yakuba muyita General ko ono yalevuddeko obuzibu amagye agadde gamuwagira ne gagezaako okwekugunga ne bakuba amasasi mu bbanga ebyaviiriddeko obuzibu bwonna obwabaddewo voice note sigenda gizanya kuba bwe tulina butono njagadde bategeeza kuba update ki ekyabaddeyo mu Sudan mukitegeere bulungi nnyo ekyo nakyo mukitegedde alright kati katugende wano olwaleero nga bwe nze mbagamba nti Museveni apulaninga okuggyawo bajjeno bonna abakadde abaddewo olwaleero waliwo ayise ku lugwanyu eyali akulira court martial e Makindye General Andrew Guti ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ka leero asimattuse akabenje akabadde kamutuze bw'abadde wamu ne Lieutenant General James Nakibas Lakara bombi basimattuse okubanga bafudde nyo okusinziira ku sources zange kano kabadde kabenje kategeke nga bano bayagala ddo bajjawo ne basimattuse era Katonda azizza bibye ebifaananyi bisobola okufunikako olwaleero basimattuse abo tebasobodde kufa badda mu bitundu by'e Nakasongola nga bafuluma badda mu mambuka ga Uganda tasobodde kuba nti afa oyo n'omulala basimattuse tasobodde kufa kubanga afa so oyo mutegedde amalala ekitongole kya ESO ne Ssemwayi
kibadde nga Kirinnya Kagere omulamuzi Esther Katimbo Kisaache okuva lwe yavaayo n'akola mining report ng'awakanya okulondebwa kwa Yoseriti Bahawula tabayisira mu kalulu akawedde aka 2021 babadde baamunyigiriza okuva mu ofiisi nga n'emisaata kyagifuna wabula nga bali mu lukwe olwagala omutanduza mujjukira namuwako security alert era badde bamunoonya ne wiiki eno nnyini bamugyewo naye Katonda nga bw'atali ambulugunya mawuli gensi by'okufuna galaga nti omulamuzi ono Esther Katimbo Kisaache Katonda amuyambye n'abinyika mu nsuwa n'asobola okuba nga afulumye eggwanga Uganda. Maama njagala okukwagaliza okubeera okulujjolaze naye making sure nti n'abantu b'omanyi nti mikwano gyo beegendereze nnyo kubanga Museveni yafuuka sitaani buli wamu ayinawo abakozi be. So Maama Esther Katimbo Kisaache omulamuzi ali ku ddaali ekkooti y'eggwanga enkulu naye asobodde okuba nga abinyika mu nsuwa adduse eggwanga. Kati tudda ntubagamba nti mmwe babalaga ebintu ebiri mu Uganda eby'amasanyu nti mmwe kigenda maaso mu Uganda abantu bali mu kudduka mu Uganda abantu b'obuvunaanyizibwa yono mujjukira bulungi nnyo asobodde obbinyika mu nsuwa n'afuluma eggwanga Uganda mu ngeri tategese era ebyokwerinda bagenzi okitegeera nga omukyalo n'abaze obbinyika mu nsuwa n'adduka yagamba Museveni tawangulangako kalulu naye Katonda amuyambye n'adduka n'afuluma eggwanga yoyo omulamuzi Madam oba Justice Esther Katimbo Kisaache asobodde okubinyika mu nsuwa n'agenda mu buwaŋŋanguse lwa nfugambi gye tubagamba ndowooza kati mutegedde bulungi nnyo. Alright, tugenze ku security alert. Mr. President kansulenti kwoli kuno n'abakuuma ekitebe kya National Platform saako ne ssettendekero w'ebyobufuzi ekamo kya kansulenti kwemuli omulimu gw'omwakoze okukwata abampembe ababiri abamu awa police n'owa SFC ate waliwo abantu abalala nategeera ati babasindikidde. Kati njala soka bategeeza radio message eyise ng'etegeeza bweti Didigi ali very eager nnyo okwagala okujjawo president by all means era radio message esoma bweti CDF General Muhoozi Kainerugaba n'agisindikira Chief of Military Intelligence Major General James Birungi nti Operation Lightning Thunder S/SGT nga basindise ku luno bamuyita Staff Sergeant Mosei Abdul Swata is deployed as an expert medical personnel to head the above operation targeting to eliminate big members of National Unity Platform. Mumpulya bulungi nnyo. Masses at NUP headquarters using lethal chemicals. Same way should accord this officer full support and backup. His personal telephone number 0774 950 510. Nendala email ye eriko enamba yennyini nesembyayo m@gmail.com nga action zino zigenda kuba zikolebwa oba n'okuba nga ateekebwa aid wa Muhoozi wennyini gwe bayita aid camp Kano Ezra yali mu nteekateeka ey'okutambuza n'okuba nga managing omwami ono. So Mr. President, whenever you are, make sure nti security ugitaiteninga basindise omuti. Kati omutemu ono kansoke mbaddizeyo katono. Abatemu bano bonna aba Ssemwai ne Iso abajja abali mu malwaliro n'abatambulirwako ensonga z'okutemula abantu nga bakozesa obutwa mu malwaliro bonna badeployingibwa wa Dana Atwine ng'ono akola mu kitongole kya Iso naye nga ya department ye yakubala bitabo akola ya kati Dana Atwine gwe baweereza ba agent bano abalimu olusawosawo ne baba training ne baba biki ebyokukola kati abaana abo bonna batrainingibwa era nga mu Buganda tetulina mulinnya litandikibwa na muzeeyi
mu Buganda temulina mu kika kye bayita muzeeyi. Muzeeyi mannya ga bakabano. Kati ne basembyayo Luswata. Golowooze nti mwana Muganda, ono si Muganda. Kati zino ze identification ze. Zino ze identification ze era wano bakulaga nti is a professional. Allied Health Professional Council, Minister of Health. Amanya ge Muzee Abdul. Medical Laboratory. Registration number 19061. Registered date. Signatures, orders, signature. Zino details. Yo goba sindise nenga dana atwine ne bawe ne chieftains of military intelligence beba sindise gayo no eno national identification yo mukuru tujirina bulungi nnyo mujja kuttabana banyammwe so bebo abantu bagenda okusindika olwa basindise babenga bakola ku kintu ekyo era yo national identification yo tukutegedde bulungi nnyo nga abawadayo na atwine yabali ku routinga nabateeka mu kitongole kya chieftains of military intelligence okuba nti mutambulira ku president n'okutta ba comrades za mukitegedde bulungi mu Buganda tetuyinaayo muzeeyi amanya g'abazee ekitandikira muzeeyi kitamanya ga kabano ene bongerako erinnya so abo bangi nnyo kati amutegedde obulungi nnyo Mr. President njala kutegeeza nti abasajja bangi abakutambulirako ekibadde luzina gy'ogenze okulaba Dr. Kizza Besigye omwami ono namwe mwenna njagala mulabe ekifaananyi kino nga nze sinakyogerera ngenda ba second sasa to interpret or mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo mukole kye tuyita photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo okuviira ddala ku musajja ono ali mu suuti eya bbulu nono ali mu uniform eya black then ojje kuona omusirikale yeeyitibwa prison aba prison tebambala bwe bati yes baba chusiza uniform ne kizibu nnyo okusangwa prison nga ataddeko zino ataddeko ayambadde ensawo eno ataddeko zino waba ziyita zigade bazi ama yamanyi kati njagala mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo njagala mukole photographic interpretation y'ekifaananyi ekyo bwe mmalo kifokasinga ku bana basajja bonna ba SFC bano siba prison bana basajja ba SFC omuli nyabala jambadde kati njagala ofokasinge ku oyo omusajja ali mu saati mu suuti ya bbulu njagala ofokasinge ku musajja ali mu suuti ya bbulu oyo omule bulungi nnyo kamuze omujja mulaba bulungi nnyo omulaba bulungi nnyo kati bw'omala omufokasingako ddayo olabe vidiyo eno Bannayuganda omutemu wuuyo essajja lirino kati sooka ovuga ekifaananyi okizze ku kifaananyi kiri kyensosa okulaga nga tonalaba vidiyo eno kansooke nkuze ku kifaananyi then oddemu olabe slow motion y'ekifaananyi kino ng'omusajja ajjayo pisto sooka osome photographic interpretation y'ekifaananyi kino bano si ba prison kati ne prison egadingibwa SFC waliwo oyo omusajja ali mu t-shirt ya black waliwo ono yennyini ono era mugenda mulaba nga akyuka nono ali mu uniform ya black nono musirikale nono ali mu ki noyo ali mu ki ali mu suit ya blue soko malo okulaba photographic interpretation y'ekifaananyi kino bulungi ne body language soko malo okubatundira bulungi nnyo mazo balaba kale kankuddizeeyo olabe vidiyo eno Bannayuganda omutemu wuuyo essajja lirino oliye president mu maaso ogira nga ajja pisto
omukulembeze wange omulonde wonna wooli njagala nga security ebibadde ngeri ku bitundu 80 ku buli 100 nkusaba egende mu 100 nkusaba n'obuwombeefu ddamu oyambale bulletproof emmotoka eri bwe benywa amafuta mangi tojja gasasula dda mu mmotoka yo Mr. Kyagulanyi Sentamu Robert nkusaba ddamu oyambale bulletproof n'ekirala emmotoka yaffe eri eyasonde bwe benywa amafuta mangi tujja gasonda toddamu kutambulira mu mmotoka ye neyakaveera manyi oyina intelligence era ofuna information before even me or other comrades naye tulina engombe egamba ntokemanga Mukama Katondawo tulina engombe eyogera tokemanga Mukama Katondawo kwe kusaba kwange era security alert yakomyawo kati katandike video ey'olwaleero waliwo video gye okupostinga olwaleero ku social media kuba tumanyi nti Facebook community standard guidelines oba TikTok oba sobola ogijjako naye tubagamba nti Museveni asobola okucreatinga diversion naye ng'erina ekigendererwa akucreatinga ekintu naye nga kirina ebigendererwa bibiri nkugambye akucreatinga ekintu naye nga kirina ebigendererwa bimeka bibiri video eyo tegenze ku social media tugisirikidde omukazi ku makya sitegedde ssaawa mmeka ku Entebbe Road najja ne baketi erimu amazzi neyambulamu engoye ng'atadde olulagala wansi neyeyambula emisana tuku bwe tubagamba nti Uganda abasajja batuloga misana ng'ensi eraba ebiseera bisinga mutera okuwakana video eno simanyi kyeneekola live ya leero ne kanjibalage mwe munaamanya naganyo giteekayo naye ng'etambulire mu WhatsApp groups ku Entebbe Road misana kubasaka zitazuula 12 ez'okumakya oba emu bwa misana omukazi yeyambudde bulungi nnyo ne baketi ye n'endagala ze n'anaaba misana naye sisobodde kumu identifyinga naye future zendabye sirowooza nti mwana waffe nayinza okubangira waakabano abaana abato temuziba amaaso please munansonyiwa ngenda okusokera lakasoke nkole disclaimer video gye ngenda okuzanya nandibadde sigizanya naye okubalaga obutuufu buli mu kintu kino abasajja batusera misana era batuloga misana kino kyandibanga bayagadde video eno efulume efuuke diversion naye ng'omukazi ono akozesezza ekikolwa ky'obulogo bwe ekyokweyambulula kyandibanga kibadde mirundi ebiri ngenda kusaba yenna alaba video eno nga ku TV kuliko omwana omuto please video eno ngizanye bakuba nti njagadde njibalage naye nga si kye kibadde ekigendererwa kyange sigiddamu gwakubiri ezi seconds nsobola zisalamu mutegere eggwanga bwe lituuse obuseego buli mu ggwanga n'ebikola Museveni byakola nga bakola abantu oba kikuleetinze kubanga diversion oba kikoze kweyambula ng'akola bulogo ne ku myaka egyo Mukama wonna woli gw'omanya awo tuvuddewo tetwagadde gita kugita ku social media olw'ensonga Facebook mugimanyi TikTok mugimanyi zino video zisobola okuleetera obuzibu ne bajjawo account zaffe ne baziggyako alright video tugenda gikwata mpola tutandikirewa okusookera ddala saagala kuddayo nnyo ku information gye nakola ku Lwokusatu ku nkwata ya Besigye na buli kimu akitegedde nga bwe kiri naye waliwo abantu beyita ba comrade ng'entegera yaabwe ya munguuba mwenna mwadde ku video negikozesa 2 yawedde essaawa 4 ne mbagamba nti Kenya media ne ba politician tebannayogera kigambo kyonna ku information gye nafulumizza naye olwamaze okukola video nagimaze essaawa 4 by ssaawa 4 kitundu ku 5 Kenya yatandise okuvaamu omwasi naye
bye nayogedde mwenna mwabaddeko ng'obujulizi ngera bazanyira mu video buno ngenda kuzannyako bubiri bwokka kuba buli busatu mukakasa information gyembawa nti ebeera credible era buli kimu bakiinako source kati gwe comrade abeera ku social media nga totegeera mugaso gwange na information gyenfulumya nkusaba gwanuvanga obuvi ogende kuba tojja kuntegeera era ojja kulwawo kuntegeera omulimu gwange n'omugaso gwange oyo n'omukyala gwe nayogeddeko owulira ebigambo bye bulungi nnyo naye nga bwe badde bakwata Besigye tebanayo bayogedde ku mukyalo ono wadde ekyadde kimuyisiza wadde ekintu kyonna nze navudde ne bagamba information yonna omukyala kennyini ng'ayogera ebigambo bino yogo nabagamba Martha Kaluya wulira had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was not sure. Sunday passed. Monday, we just thought, one can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed that indeed he was missing. Ono ye yayita Besigye naye akugambye nti naye yabitegedde ku family member. Do you copy that? Njagala tune facial expression ye mwabadde ku social media nga mubuuza omugaso gwange amanye bampita lumbuye chemical ali bwe mba nfulumiza information tuze entwingiriyo n'omutwego uliriza kuba toyala consuming, it's up to you. Njagala owulirize bige bisooka sigenda kamalayo you confirming message nabadde ku Lwokusatu kankaddemu wano. Invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th. To her book launch. Nabagambye missionary yali muki. Mission yali muki. Njagala abadde ku video Lwokusatu. Mission yali muki. Yali eyisiza ono. Abaddeko saagala mugambe nti saaba mwaddeko muyali muki mission yali muki yali yayisizono comment section temusirika yabali ku video mission yali muki yali yayisizeno bali bamuyise ku kitabo nabagamba nti mu video bali bamuyise ku kitabo kati mujja kakasa kati osigenda mulwako nnyo yali book launch abaliko baabo kankabadde mu the second dakike muje ngendo kazanya nzanya ka video akala had invited the Honorable Kizza Besigye to my book launch on the 17th afternoon, that is Sunday. I had indication that he would arrive on Saturday and he would be available to attend and make a few remarks. He was not sure. Sunday passed. Monday, we just thought, one can be unable to come for various reasons. Then on Monday, there was concerns about his whereabouts by family members. And yesterday evening, they confirmed. By Besigye's family member, Chokono yamuyita ku kitabo. Omuntu omusubira kutuuka ku Sunday n'atatuuka. Musubira kutuuka rumu n'atatuuka ku Sunday n'atatuuka. Ku Monday era n'otabuuza wajja lwadde mukubira essimu wadde musindikira email n'otabuuza gyali. Ate gwe n'ogamba wabitegeredde ku family member nga postinze bwe is missing. Awo mbanze nawo buzinyi ndoza mukitegedde. Kati katugende kuba nga babuuza omusajja munna Kenya ku TV okakase. Wulira. So, Kizza Besigye in town for a book launch, he gets abducted. Who handed him over? Wulira. Well, first let me state how regrettable this incident truly is, because Kizza Besigye is a respected opposition leader in Uganda. He is a frequent visitor to our country. He comes here privately
to engage in private, business and engagements. What I'm aware of as the State Department of Foreign Affairs is that there are protocols sometimes that relate to the travel of senior government and opposition leaders. Often they actually inform us of their presence in our country. They seek some facilitation at the airport. And on that basis, we are able to even give them security. Now, the circumstances surrounding Kizza Besigye's travel to Kenya are not known to us because no information was shared with us before he traveled. No sango lyali ku TikTok awo tuvuddewo mutegedde nzijja okuwa information nga mazo girisaakingako n'okukola buli kimu ekyetaagisa n'endyoka njita ndoza mutegedde bulungi nnyo awo tuvuddewo katugende ku information endala eyatuleese saagala tuweewo nnyawo. Alright. Mukyala Winnie Byanyima ex wayo seriti bahabura utabaisura matabani wa kale kinsere nuzezede nsanga bisibe abasingo bungi ndoza temunda kitegeera. Omukyala Winnie Byanyima mukazi wa Besigye kati ex girlfriend wa wife wa Museveni, and I speak right now, they are still meeting. I don't care. Ya mwana obulimu ogwakolera ke sawa zino buli kimu kyonna kye bakola ya kirimu. Njagala ombuulireyo at one time tea. Njagala ombulire at one time tea kuna kulumulo okabwero timbulamu bwe. Yali apostinzeeko ekintu kyonna ekikwatagana ne struggle ya Uganda oba ekikwatagana ku murder, torture, kidnaps mu Uganda. Jukira ono y'omu ku bantu abakola ekibuloka okublokinga ebintu byonna ebibagenda mu International Criminal Court mu UN ono Winnie Byanyima yabibulokinga kuba yasindika y'abantu be y'omu ku bo. Njagala ombulire ku lunaku kiro yapostinzeko ekintu ekiriko their ongoing kidnaps and torture of indigenous Ugandans or political prisoners. Wali ekiwandiise ku luddawa takikulangako. Why? Oza mukitegedde kati buli kimu kibanyonyodde information ejala givaako mugitegere bulungi nnyo. Buli mwaka kane asale pulesa ne sokaali otegere bulungi nnyo. Ekirala mpuliddeyo baganda baffe abali mu kwemulugunya lwaki president ya postings lwaki presidents agenze luzira kankunyonyola. Omukulembeze abeera exemplary oba omukulembeze abeera kyakulabirako. Nze byenkola ku social media byenjogera president asobola byogera. No, kubanga is a leader. Ayinza okuba alina obulumi nga butokota mu kifuba kye n'omutima naye tasobola byogera kubanga is a leader. One, ekintu kyonna ekituuka mu ggwanga bannansi abamwagala n'abatamwagala babasuubira nti agenda kikomentingako oba okyogerako. Era alina kyogerako in a positive way oba nga akikondeeminga. Kati okukwatibwa kwa Besigye yabadde alina okuteekayo mu biti ebi ng'omukulembeze ate ng'era omuntu yawambibwako abantu be. Era okupostinga kwe yakoze kwadde ejjinja erina binyonyi bibiri. One, bulijjo apostinga n'agamba mu Uganda mulimu torture ne kidnaps mu Uganda. Nga Winnie Byanyima tafaayo, FDC tefaayo, PPF tebafaayo, Buloko DP tebafaayo, bulimu tafaayo. Ngaga Kyagulanyi firimu ze asa teri kidnap teri ki. Bwe bakutte Besigye bawandiise ki? Kati ye bw'aba awandiise kidnap nti bakidnapinze Besigye n'aba FDC n'abale bawandika kitegeeza bakonfaminga kyabadde ayogera emyaka 5 emabega kati. Mwena temukitegedde era basinga obuli temwakitegedde mbw ate waki yapostinze kiba kiko ye akwata ejjinja limu n'akubisa ebinyonyi bibiri.
okupostinga nti Kizza Besigye bamukidnappinze yeke nyini aba akubye goal mu katimba ka Museveni n'aka opposition nti bakonfirming nti mu Uganda mulimu okuwamba abantu tuliza mu kitegedde bulungi nnyo newe yima namuyambako nti bba wange bamuwambye ate Kyagulanyi buli gyabyogerako kandi mutegedde bulungi nnyo kati yogo bayita Kyagulanyi the expendable ekyo ndoza mu kitegedde bulungi ayina okwogera ku nsonga ezo ekirala ne Museveni kennyini abantu batta awaayo amabugo n'asindika n'emmese ey'okusaasira kubanga kimukakatako okitegedde ne Museveni atta omuntu n'awaayo amabugo ga miliyoni 10 n'asindika n'obubaka bw'okusaasira naye nga yakusse okitegeddeko ya kati wagenza olwaliro okulambula ate bane presidenti lwaki agenda okulambula ate Besigye my friend wayonka senga wayonka nnyoko era akwata ejjinja eri n'alikubisa ebinyonyi meka 2 yakulaga aba opposition abaliwo essaawa zino bonna bwe bali ku ludda olujjako Museveni balina okukondeminga ebikolwa Museveni era abadde alina okugenda nga senior citizen mu kkomera okulambula omu ku banna b'ebufuzi abali mu Uganda kubanga olwali lwange enkya lulwo kati ye waba agenzeeyo ye olwali bamukwata in case ne batagendayo ani abaasiko walinze gundi gwe President Mulanga atudde awo n'agira bw'ati atera okukwata akalevu bw'ati aba azannya chesi mutwe aba alina chesi gwazannya mutwe wali oyinza okuba tolabawo draft ya oyinza okuba tolabawo gundi drafting nga tomulaba wawo oba chesi niye aba azannya chesi mutwe buli kimu amanyi kizannya so kyenjagadde obategeeza ku ky'omukulembeze okugenda yeeri n'okuwandika bye yawandiise ompulidde bulungi nnyo so yabakubye goal 10 ku bwerere teryamubanja teryagenda mwogerako nti ate yapostinze teyagenze kulambula nno agenze njagala ombuulire omukulembe ng'oggyeko bino byanyima agenzeyo after mukulembeze ekyomulabunda byabufuzi agenzeyo kulaba Besigye mumpandikirawo olabyeko mawo olabyeko DP Block oba oyina omuntu yena omunda mu Kampala golabye agenze kulaba Besigye lwaki Kyagulanyi temujja mutegeera alright awo tuvuddewo soka tukeko ekitamu tuza mutegedde awo kati buno obubaka njala bugende ba comrade mwena bali mu diaspora bubuulire bulungi nnyo oliwaddembe obuuliriza obuuliridde oba n'obulekawo obuuliridde nazzi kuno Bulaaya bannayuganda abagendangayo bagendanga kudduka bikolobero na kufuna ekikigule magala eddiba era baatuukanga eyo bakuŋŋaananga ne boogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga gye bava n'ebikolobero ebirikolebwamu era wabeerangayo conventions yali esinga okumanyikibwa bagiyitanga UNA ne convention obutono naye kati Yoseeri ng'ayita mu kitongole kye ekya ESO ng'akozesa omukulu gwe bayita ng'akozesa omukulu gwe bayita akulira ISO woba omusanze wonna mu nsi mwali abalina mission ebimuleese emikatabaazi oba emikatabaazi yatambula worldwide okudiffusinga struggle yonna okwetoola ensi yonna mwenna amanyi emikatabaazi w'omusanga musoba ku nnyonyi abali ku mission ya kudiffusinga kati wetwogerera olwaleero waliwo confusion eri mu diaspora etya ebbanga gye buvudde katono diaspora yonna yabeeranga ne conventions zino ezaabeerangawo zaayogeranga ku nkulaakulana ya bannayuganda mu ggwanga lye babali
ne ewaabwe mu Uganda gye bavudde n'okwogera ku byobufuzi n'okwogera ku byobufuzi wepo n'embeera embi eri mu ggwanga. Era kino kyavangako enkuŋŋaana ezaakubwanga ne zoogera ku bigambo eby'okutulugunya n'okutta abantu n'okubba amataka na buli kimu. Naye Katabazi bwe yagenda okulaba nga Nuupu esituse, omukulu n'atandika okuba nga atuma omukama Museveni okudiffusinga. Museveni yaga nti I will diffuse diaspora atya. Yakosa system gye bayita ya divide and rule etya. N'ayawula bannayuganda nga bawula mu mawanga kyekisooka, n'abawula mu byobufuzi, abalala n'abateekawo nga bakazanyiikirizi. Bano n'abalagira oba ne balatandika okukola abaali balina WhatsApp group nga ya bannayuganda bonna basangibwa mu America, ne batandika okukola group nga WhatsApp za baganda bokka, ne bakola ez'abasoga, ne bakola ez'abacelebrity, ez'abaani. Kati buli group eno efuna influence eyingibwamu ne batandika okuba nga tebakyateesa ku nsonga zikwasaganya ggwanga. Bye bateesaako bateesa bintu bya kugenda kukola pate, kulya mmere, kuzina mazina na kuinvitinga companies e Uganda nga banka n'ebintu ebirala okuba nti bannayuganda bali eyo batandika abali mu diaspora batandika okugenda okuba nti beeyunda ebintu byewaka nenga system bagikozesa okucollecting oba gatheringa data ku bannayuganda bonna abaliyo. Era ogenda okuwuliriza nti gundi yafunye ekizibu g'ekiti, yafudde, ebintu babiwambye, yakoze bwati nga bayita mbana abantu bonna. Kati buli muntu ali mu WhatsApp group nazikuwadde mwagala okukitegeera. WhatsApp group esingo ziri mbambega. Abantu bano bava dda ku mulamwa. Njagala munjire mwena abantu bali mu diaspora, bali mu America, UK ne Europe. Canada tennatwalibwa nnyo Canada. Ne America, UK ne Europe. Bino bintu byapeninga. WhatsApp group bw'oyogera ku bintu by'okukyusa eggwanga oba ebikolo birikolebwa Museveni, bwe batakujja mu WhatsApp group batandika okutandika okwekengera. Naye nga bakujjamu abamu balabibwako ne pulezidenti, abamu pulezidenti bw'ajja babeera naye, abamu tebaagala na kwogera ku nsonga za byabufuzi wabula bituuka by'okukola zino conventions n'okutegeka obubaga bw'emmere ne kwogera ku nsonga z'ekisiru babeerawo mu full swing. Omuntu yenna bw'ajja mu WhatsApp group okwogera ku nsonga ezo nga bamugjamu, kitegeeza nti already diaspora eri infiltrated by ESO nga bakozesa emikatabazi n'abantu abamu abeeyita ab'enkyukakyuka abatakyayagala kwogera ku nkyukakyuka. Eyo nsonga lwaki mulaba nti demonstration zaakendeera. Kati gwe wenayagala enkyukakyuka ngenda kugamba togeza n'ogenda mu convention yonna nga teri mu kukyusa ggwanga lyo oba nga teri mu byabufuzi, si ya byabufuzi togigendamu. Ezimu ziri state funded nga baagala to compromise n'okunoonya targeti zaabwe ze baagala. Nkugamba togeza n'ogenda mu convention nga si ya byabufuzi oba nga teri political. Ezisinga zonna kati baziteeka kuteeka bivulu kubafuula ne mu diaspora gye mwagenda musobola okunywa omwenge n'okudda mu mazina. Okwogera ku nsonga zammwe ez'eggwanga kibafuukira ekizibu, abalala tebaagala nazoogerako naye nga tebeefuna nti bankyukakyuka. Bapostingamu bintu bya kisiru. Omuntu ava baga nti twava ku mulamwa nga bamugjamu bamusayira ensinga. Kino kigenda mu maaso mu America, mu UK, kigenda mu maaso ne mu Europe. Naye bino byonna ebintu nga biri facilitated by the state. Era sente ziva e Kampala ne zijja mu bantu bano bafacilitatinga. Nga ezimu eyinza okuba nga gurupu ya Baganda, WhatsApp ngeri mu Baganda bokka, eri mu Banyoro bokka, eri mu Batoolo, nga gonna amawanga buli kimu babaga bwe mwatandika okukuleta ekyo tuyita divide and rule. So nga buli bakola nga WhatsApp group ngeri jeno bannayuganda bonna basangibwa mu nsi eyo oba mu kitundu ekyo. Kati babaawulamu. Era bafuna sente okuva mu state okukola ebintu ebyo. Ye system ya Museveni eya divide and rule eya diffusing kati yakikola, which it is okay mukikole ne mukimanye. East or west, home is the best. Don't be fooled nti gwe enkoko gy'olya n'amazina g'ogendamu n'obutwagala kwogera ku nsi yo ng'ensi mw'oli abaagirwanirira mu America, mu Bungereza ne mu Europe, ensi ezo eziriko bannyiniza abaazirwanirira. Golooza lwaki abazungu balina common cause bwe kijja ku national matters.
That is my question. Ensi ze mulimu mu America, Canada, UK, ne Europe. Bwekituuka ku national matter oba national cause, they gang up ne bajja bonna. Oba wa DP, oba wa CP, oba wa Republican, oba wani, bonna baganginga up for the cause. Mwe abali mu diaspora bebayawulamu nga kasooli ku bikongoliro abavae for national cause. Nga n'okugamba nti Uganda is bleeding, mugende mwekalakase temukkiriza. Nyongera okujjukiza nga nva mu katundu kano. Passport gy'olina musolo ogw'ensi mw'oli. Yensonga lwaki ojja kukola mpaka kuwulira by'otuuka ku myaka 65 bakutwale mu shereta ofuuke mukadde bakulabirire. Ekitasoboka mu Uganda. That's the difference. Think twice before you are compromised to go against your country. Nobody will talk about the political matters or the situation in Uganda. It's you. Believe or not, ojja kwetaagisa okwogera ku nsonga ezo. Olwaliro kiri wa Lumbuje, olwaliro kiri wa Kyagulanyi, kijja tuuka mu njuuyo nga kirina okukakatako ojja kwogera. Bajja kutwala ettaka lyo okuba enduulu nga tetusobola kukuyamba kuba tujja kugaa nti ekiri atabala kye kinasigadde ewaka. Bajja kulepinga muwala we ekiri atabala kye kisigadde ali ewaka. Ompulira bulungi nnyo. Bino ebintu tubibagamba tubibategeeza omusimena nze nafuuka American citizen. No sense. American citizen ngati 65 bagenda kuteeka mu shereta nga Uganda 65 oba kyali kalaso ng'okola. You own properties. Mwetemanyi nti eggwanga Uganda kirabo okuva eri Katonda. Mbusimanyi ndi munaka tolimu Canada, Abakanada gye bali. Tolimu Ongereza, Abangereza gye bali. Tolimu European, Aba-European gye bali. Ne services ofuna size ezimu ze bafuna, ofuna half of it. Ne bono oyogera oluzungu n'olusinga Queen, ogenda sigala ng'oli kaddugala gwe baaleeta kuba bakumanyi nti oli slave. You a tax machine. Oba oli tax tool. Nenge wamwe togenda kibira kubanga ensi yammwe ya bujjajja yansikirano. Bino bibagamba mbitegeere teri agenda byogera. Weebuuze ng'okozesa omutwe gwo gw'otadde wansi ku piro ndabe essaawa zino. Lwaki ssente ziva Uganda bazikuwa mu America oli enguzi osirike? Lwaki ssente ziva Uganda bazikuwa Canada oziri osirike? Lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Bungereza bazikuwa osirike bakugule? Lwaki ssente ziva Uganda zijja mu Europe bazikuwa osirike? Osirika ku ki? Bwe bazikuwa enguudo ne zeekola. Bwe bazikuwa ne bazimba amalwaliro ne geekola. Gw'okimanyi nti okulwalira mu America nga toyina mpapula obanga ayingidde geena yennyini. Gw'okimanyi okulwalira mu Europe nga toyina mpapula oba oyingidde geena yennyini. Gw'okimanyi okulwalira e Canada oba oyingidde geena. Kubanga you are not a citizen. You need insurance. Ne bino bye tubagamba mulowooza tusaaga. Ojja kumala kirowoozaako oba okirozeeko okitegeere nti bye twogera makulu. Ekikufuula masiikiini ye sisitimu omuzungu gye yakola. One, okuva ku nju mw'osula ya bbanja, essimu gy'okwata ya bbanja, ennyumba mw'osula ya bbanja, emmotoka gy'ovuga ya bbanja, ebintu byonna bya bbanja bya credit. Lwaki bya credit? Kubanga beetaaga obeere mu system eyo to keep up oba to keep you in that process. Nga weewo oli ku mabanja okole ng'akaloboyi until 65 bakulayinge off oveewo. N'ennyumba yennyini gy'obadde omaze mortgage bagitunde to facilitate you eri gy'oli gye bakututte ng'ate emyaka egyo oba okyasobola okukola mu Uganda. Kubanga temwagala kutegeera bintu bibagamba. Yensonga lwaki osanga omuddugavu mu America n'akugamba gwe saagala kusisinkana kubanga tuli waawano nenga muddugavu munno. The same applies mu Canada, the same applies in UK, in Europe. Tebaagala kumanya gwani kubanga oli kisiikirize. You are an obstacle to them. Please fight for your country before your country lose the guts of fighting for you.
Nchikudira mulwanirira ensi yo tennakukowa kulwanirira. Eyo gy'oli si wammwe ne wona okwata passport ng'ofuusa mbakulayiza simanyi ayifuusa America. Toli. Bannannyini America batuufu mwabasomako mubamanyi. Where are they? Togende ne wona ofuusa kakada. Toli. Era olina okukola mpaka kuwulira bubi. Kati na kino kankikunnyonnyola okitegeere. Service omu Canada zaafuna 100%, gofuna 25% of the services. Upato chimanyiro na akatabo gule ngalabiyo. Omongereza indigenous service zafuna gofuna ko 30% yafuna 100% gule ngalabiyo bo yino otuze. No mwiro bwatyo no America bwatyo mugule ngalabiza mwizo kwa kubanga nina akatabo ntambula nchuka mama. Eyoloni uli kuloni weroninga mu bazungu ngesawo yonna basobolo yensonga lwaki nti any slight mistake ejokola esobola okusazisa mu akataboko oba butuuzeebwo ne bakuzza ewammwe. Okusula mu ggala likikufuula mmotoka n'okulwa ku nyumba za landiyo likikufuula nnyinizo. Gwoba oyagala kumanya nti newoba obadde ku nyumba za landiyo emyaka 10 oba 2 lwalamu emyezi 2 nga tokola nga tomusasula lwojja otutegera nti landiroodi si mukwano gwo era n'ennyumba z'oliko si za jjajjawo olina osasula renti. Lwojja otutegera kati yembeera gye mulimu ganya okutegeera. Tugenze ku basuubuzi. Mbalamusizaako basuubuzi bonna mu Uganda okuva gyetandikira mpaka gyekoma. Kansulenda Uganda Revenue Authority kweri kuno mwami gwe bayita Kabanda John kwali ne Moses Lwegaba kwali. Banyabo ne basebo kankwambulira abasajja bano. Mujjukira bulungi nnyo nti emisolo bagikyusaamu nga batagetinga bannansi bayindiginaso bajjako omusolo mungi bava mu business. Ne baterawo n'omusolo gwa IFRIS mugujjukira bulungi nnyo. Era abasuubuzi gwe bakola bubi ne beekalakaasa ne bakwata wansi ne waggulu. Museveni mu system ye muganda we mwa Salimu Sale bakola kibakosa system ya divide and rule. Making sure nti badividinga abakulembeze babasuubuzi n'abakola kye baagala. Kati abasuubuzi bakazi batu ne basajja batu bamanyi. Gwomusuubuzi oba oli Masaka oba oli Luddawa nkusaba ekibiina kyonna ekyabasuubuzi ekikutwala nga kiva Kampala simanyi president w'abasuubuzi nga bamu Kampala w'omusanga mukuba emiggo togeza kutuula mu meeting eyo oba akulumbye Mubende oba akulumbye Mityana oba musanze mu Kampala kumukuba emiggo totegana lwaki. Omukulu gwe bayita John Kabanda yono wano omulaba oyo ne munne Moses Lwegaba n'abala babatunda dda buli obubaka bugenderera abasuubuzi mwena eggwanga babatunda dda batya. Bwe mwabatuma ne Kasiita mwabatuma kulwanyisa musolo gwa IFRIS kugujjawo babateetera results ezaava mu bintu bye kasasiro waabwe nno kubanga buli omu yafuna ssente ze n'asirika. Ekisinga okunuma kye mutamanyi bakazi battu ne basajja battu mwenna buli yawaayo details ze era ng'embaata za neti zino zimanyi details zo zimanyi income ne expenditure n'emisolo gy'osasula mu import n'engeri gy'ogiwetamu. Bannyabo ne bassebo abasajja abo mu exchange Museveni yabasaba details to the business to the business community mu Uganda how they avoid paying taxes. Mwenna abasinga obungi Museveni yafune Salimu baafuna dda enziba gye mbadde mubbamu emisolo ne bani be mukolagana mu URA nga mu avoiding okusasula emisolo buli kimu bakiwaayo. Baba wachi bafuna billions of money ne bagula amamotoka ng'ebbeeyi n'awane task yeruwa. Baforminze zi organization omu yeyita president takyali chairman yeyita president w'abasuubuzi ono
Joni Kabanda Noli Moses Lwegaba n'abalala batambula ba meeting abasuubuzi district ku district ng'abagamba tulina project ez'okubayamba ng'abasuubuzi n'okwongera ebizibu byammwe era tugenda teekawo sako biki naye nga temumanyi kiri kitya system bagibatuma batandika bakuŋŋaanya mwenna abateeka 1 babavuga obbajja byobufuzi n'okulowooza ku byobufuzi tu babatunda dda babawaayo kati nga mwagala okutegeera eno emmotoka y'omwami oyo empya mwenna abasuubuzi mumanyi emmotoka Kabanda gy'abadde avuga emyaka gyonna bwe bagenda okuwaayo ifrizi eno emmotoka gy'avuga kati avuga UBR 667H yeyo emmotoka ye ya Kabanda mugiraba mpya yiyo after getting money mpya yoyo Kabanda nga mazoba tunde wasale Museveni wa Museveni Moses Lwegaba avuga UBR 231 W mpya kabati Land Cruiser mpya bamaze okutunda information details zamwe kati ngoyagala kutegeera nti mudiringa n'abantu abafere voice note ya dakiika ndozanga mukaaga saagala okuba essimu yobo kuba TV yo business nkyokero gyo kyemuli owulira byamuga nti babakulembera era bazzo batandika obalira pyo program ebyo owulira saagala onyiige Sebo mwami Ntale Edward Chamani Waiteya tukwebaza webale kunsanyukirako nakulabye ku mukutu ogumu n'otujagulizaako webale nze motoka sirina emwe motoka empya nina 2 nina V8 nina neyo Prado Land Cruiser entono tewali buzibu ate nkyafuna emmoloka endala nnyingi kubanga omukulembeze president bw'aba atambula abeera n'emmotoka endala ezimuvujjirira emabega nti eno bwefuna ekizibu ng'ali mu lugendo ate asobola okutuula mu eno ne bannanga abalala nabo balina mpya kwatwamanya nti bwe tuba tutambula eggwanga lino ggwanga ddene ekirala tosobola kutambulira mu buli bumotoka bwe tubadde tutambuliramu obulala so twakola kyonna okulaba nga tufuna amamotoka agasobola okutuyambako okwetoloola eggwanga lyonna tusobole okugatta fraternite yaffe eno omuntu alekere nga kutulabanga ng'alaba meetings abasuubuzi abatunda engoye oba egatto oba amaliba oba ebintu ebirala wabula ategeere nti buli lwajja n'amiitinga olukiiko olunene gagadde olw'okufaanana bwe ruti aba meetings abasuubuzi b'eggwanga lyonna tulina gye twabaddeyo balima obulo tulina gye madembe agamba gye twabadde nga balima obulo naye nga bo tebamanyi nti waliwo n'abakulembeze abo bamanyi nga tebamanyi nti waliwo n'omukulembeze yenayina atwala obusuubuzi ng'amumanyi naye mbakakasa nti twawandiisa ebizibu byabwe era tukakasa nti tugenda kubikolako kati bano tukoze kikube wano okuvuma tekulina kyekukola tewaliwo omukulembeze gwe batavuma abasajja bavumye President Museveni bannange abasajja ne bavuma mukyala president abakyala ne bavuma Bobi Wine abaami n'abakazi ne bavuma Bobi Wine n'abavubuka bonna nga bavuma ne bavuma bamawu ne bavuma babesije ne bavuma buli mukulembeze yenna gw'omanyi avumiddwa olaba bavuma bakulembera mu ddiini ne kati nze Kabanda nzaani so ebyo by'okutyobola tobikola ekirala bw'oba ogenda okusaba obuyambi naawe gy'olaze weewala okwogera ku muntu omulala ffe kyekituwadde amaanyi kituufu tasobola kyebeera nti obeeraawo n'ogamba bannange ono kansoke mukube bwe nti naye nkukakasa ssebo ti tolina kyoyinza kukola kiyinza kutukakanya ife twasalawo kukola twagenda kukola era nga tukakasa nti tugenda kuwangula kakati ife kano ke kaseera tukyuse polisi nabadde mpulira omu ku bannaffe abaweereza ali ku mukutu guno naye nagamba nti ffe twagala polisi zikukyuka kati n'otunuulira omuntu oyo atuvuma obutasoma naye yennyini amazima ga Katonda mu ggulu yatali informed bwe tosobola kukyusa polisi ng'oli Kampala wano ebigambo ebyo mbiyimbye ebbanga lyonna ne mbagamba tosobola
police tugenda kugikyusa nga buli lwotuuka bwoti mu parliament bakulaba ne bagamba nti abasuubuzi b'eggwanga lyonna bakoze eki baweddeyo naye gwe bw'onoddeeyo n'otandika polisi zisooke zikyuke wabubaka banatwaki bagenda kukyusa gwe lwaki ogamba tewali kye tugenda kukyusa nga tukoze enkyukakyuka mu busuubuzi gwe bye tukola gwe olaba bulijjo bye mukola gwe tolaba nga waliwo saamucengezi ezikyuse era ffe tuliko nkoshuwa nti bye tukola obusuubuzi bwa Uganda tugenda buyimirizaawo bulungi. Twebaza nnyo baganda baffe abo abatandise otukoppa nammwe ne mugenda ew'omukulu mutandika okusaba obuyambi naye tubakubira omulanga nti obuyambi mubusabe bulungi. Omusajja oyo muzibu nnyo 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 bw'ogenda ng'oyogera ku mulala tolina ky'omuggyako akuwuliriza n'okuddamu n'akuddamu n'okuseka n'aseka naye akumanya nti ozze kwerwanira ntalo zo ate kati ye engeri gy'ali liida kuba bananga abantu bavumye genosale ne bamubika nti afudde ne bakola batya. Mbadde mbagamba nti abantu batyobodde omwami oyo mu biti bingi ne batuuka n'okugamba nti afudde naye tukakasa nti bino byonna byonna yabimanyi nti buli mukulembeze yenna ayogerwako so mukule. Era President Museveni lumu yatushalenjinga nga tuli mu State House n'agamba nti abamu muli wano mugamba muyina zidokita zidiploma zidigrees abamu muli badokita mu bintu bingi ne mwasoma biki ng'alaba ebikolwa ate fa bemugamba bataasoma tugezezzaako okubalaga ekyokukola ate mutyoboola. So mbadde mbasaba wano bino byogeredde ku mikutu gw'abakulembeze mulekeraawo okutyoboola abakulembeze mutukoppe bye tukola nammwe mutandike okubikola. Mukimanyi bulungi mu busuubuzi bwaffe buno omuntu bw'asanga akagatta akatambula China n'omulaba nga akaguze leero ne bakagula nnyo n'enkya ne baddamu ne bagula yeemu naawe ogikoppa n'ogamba kangule kira kiseeno kubanga yereeta akasente. Toswala kukoppa futa byekola naawe keera ku makya tutambule. Ate ekirala bw'obanga naawe olaba tulina bye tukola ng'obyegomba totwogerera jangu otubuuze tugenda kulaga ebintu bino bwe bitambula. Amazima ga Katonda mu ggulu sobola n'okuwerekerako mu ofiisi gwe gy'olowooza nti ekulemeredde naawe okujja okukola ki okusakisidingiramu. So basebo ne banyama basaba muwulize bulungi nnyo obubaka buno kubanga mbwogedde nga ndi kiriya. Private Sector Foundation waliwo omuvubuka omwebbanga lyonna abadde agamba banetugikube ebyokukuba byavaawo dda muganda wange. Teri muntu gw'ogenda kukuba oyina mulwanyisa nga olwana omunnyonnyola ekituufu wekiri. Era twebaza nnyo private sector nti essaawa yonna egenda kujja okutweyungako mufuta yewandiise eresasule sente kubanga yategedde nti yeffe bakama baayo mu mbeera efaanana bwetyo mu byobusuubuzi. Munzikirize ngenda kuba nkomawo wano ku mukutu gwammwe ogw'aba leaders nsobole okubooza ku bwongo tutambule banaye tutambule tukolere obusuubuzi musibe bulungi. Abasuubuzi babatuma kulwanyisa misolo minene na kujjawo ifreeze bafuna billions of money ne bagula amamotoka bali mu kutabagala ngayo baagala be wakati musuubuzi munna Uganda ali mu akedi kino kikulekawo munnange be abasajja jukira bano baakabano temwategeera kikuzaayo nti oluwe lwa munyino naddwekuula zino nkwezenge information njibowa ne mudda mwake ne mulaba amasimu temufaayo kwerwanako. Bano bakwata dda ssente kati abasindisi bakola sensitization salimu salene mu 7 bali mu neutralizing buli musuuzi yenna. Ebigambo si byange biwulidde bulungi nnyo ssente bazirina bavuga motoka za beti basobola tambula mu mu vitizi. Ne mukadde wange oyina milioni zo 5 oli ku luggi lwa dduwa akedi kwokolera bakolese luddawa. Ali mu dduka asasula milioni 6 omwezi ne influence bakolese luddawa. Naawe abadde asuubula bakolese ludda bano bakivaamu dda babasuulawo dda kisanga okikuba embooko bano basango bakuba embooko bano bonna baakabano bwe mutadde mu bizinensi zammwe mu abasuubuzi bano abasajja bonna baffere bayanji. Mayinza byange bwe mbyogera kati abasuubuzi namwe mbawadde information yammwe mutegedde abayayi be mulina be mwasindika okubateeseza n'okwogera ku musolo gwa ifreeze bawaayo buli detail yonna ekwatagana ku butya bwe mubuuka emisolo
kyovala nti naku zino business za mu revenue ezirumba era ebalondola omukwomu ng'ebanyiga ne baba biringa emisolo emiyitirivu nnyo. Cutters of these people bano ba John Kabanda, Moses Lwegaba n'abalala babatunda. Mubeeraawo nze nno mwaka guno nkoze ssente manyi naleeta obugatto buno naye nina akadinisa mwe nayita omusolo nasosula mutini bwe guti. Tubikola ng'ebyo byonna baabiwaayo wa Salimu Sale ne Museveni babirina bajja kujja bakubiringa omusolo ne wosenyeza amanyi musingi bajja twalawo ye mission y'abantu. Ekyo Museveni kyakola kye bayita divide and rule, akwatamu abatono bwe bati nabateeka mu nsawo ye n'akola kya. Kati gwe omusuubuzi nawe oli mu Uganda kana akatambi bakakuweereze, oba oli Jinja oba oli Mukono oba oli Luddawa bakakuweereze. Zino enkwezi engeze mugandi z'abatunda information ino bazirina. Museveni ne Salimu Sale bagiina, kyovula nti emisolo babayinika mingi nnyo babatunda dda. Wonna wakana kusanga omusuubuzi kimanye nti olina kwerwanako, temulina bantu. Ompulya bulungi nnyo mwabasuubuzi batadde Allah abakulembere, Yesu abakulembere, ne temulina kye mulina babatunda dda. Obitegedde bulungi nnyo nammwe mbatadde. Sibazaako ngalo. Motoka nzi babalaze bulungi nnyo. Alright. Omanyi Abaganda tugamba nti buli omu waali walabira ebijja bitambula ng'entulege. Nina obulumi ku mutima eri ba service provider bali mu Uganda nga bakolera musaala. Olaba muntu kuba nti munyiikaavu mutwakaavu naye nga ebizibu alina bingi. Abaana bafa basinga obungi bagwa olw'abasomesa obutafuna nsimbi. Ate si buli gwolaba nti ayambadde abanyiridde nti alina ssente. Abantu abamu tebalina ssente. Essaawa zino wetwogerera abasomesa basinga obungi tebakyafuna misaala tebagibasasula. Naye kyenneewunyisiza n'omukozi wa Museveni Siduli Paleria mu masomero go gonna abasirikale abasomesa babanja ssente batuse n'okwekalakaasa nga babanja ssente zaabwe ez'emisaala tebaziraba. Kati mbadde mulowooza nti kirimu eno mu private schools oba ne mu masomero g'abanene nabo tebakyasasula misaala. Kati musuubire nti abaana bagenda kuyita. Wulira. You know how many classes I'm teaching? My money is being deducted. And then you want me to go back to class and teach because Shudir cannot come. Let Shudir come and address our issues. If he's not coming, we are not going back to work. Teaching and non-teaching stuff. Even next week, no exams. No exams next week. That you're planning all of us. If that is what you're planning, let it also be clear. Because when we are discussing, we are normally with you. You tell us that it's going to be Omukyala oyo yabadde akotte Simba muyita mukyala Kato oba Mrs. Kato. Abasomesa bano bwe bamugambye twetaaga ssente zaffe ez'emyezi egiyise bayiwulira oluvumu nti bagenda bagoba bonna. Mrs. Kato nga bw'oli nti gwe Mrs. Kato okolera Siduli Paleria omusajja omugwira gwe goga nti Munnayuganda nga ne ssente z'alina za Bannayuganda. Oyina abaana ewaka n'abasomesa balina abaana si bwe kiri nti ye era bava ewaka nga bagenda bakyala baabwe ne basajja baabwe tugenze kukola tuleete ensimbi tuteeke emmere ku mmeeza abaana balya. Naye omuntu bw'agamba nti mmanja ssente zagge n'omugamba nti ngenda kugoba ku mulimu oba okolera ani era kiki oba otegeeza. Bwe bavaawo ne bajja ne babatuusako ebikolobero nga muga nti gundi yankoze ekikolobero. By the way jjajjange yaŋŋamba nti ebiseera ebisinga tosanga ng'omuntu nga aliko oba mulalu oba mwayininga n'omuteekako nnyo ekisa ekyokusa oba bamutemako omukono n'omuteekako nnyo ekisa ekyokusa ky'okumusaasira. Abantu abasinga obungi babasasula ebibonerezo byabwe. Bw'ova n'ogamba abaana ababanja basomesa nti ogenda bagoba nga tebaagala kukola, ekyo kiraga obugunjufu n'obuyigirize bw'olina mu administration. Ebiseera ebisinga mu administration mbeeramu ba-managers oba tuyita ba-crisis managers abasobola okumanaginga crisis in such a situation. Ate ba-managers abo ba-crisis managers
baba asomesebwa ne public relations, how to communicate with the people. But gobanga gwe overall akulira amasomero ga Sudiri nga you can't communicate or to convince your staff members, gono bagamba the only solution is to chase them away. That is wrong. Nga wasoma oli professional teacher or administrator, that is wrong. Abantu bagambe right now we are facing an economic crisis or financial crisis. They should wait. Not to commit yourself that you are going to chase them. Sudiri Paleria, whenever you are, please pay all your member staffs. Nadala ba teachers. Nchimai nemo kampuni zezu abantu bacha basasula. Sudiri Paleria wonna woli kwata sente z'abasomesa neba n'abantu bakola mu kampuni zo bangi bakaba tubasasula. Oli kusereza muwa musolo. Amataka goliko ga abantu banna Uganda sigago. Ne mu hoteli za bambakana tocha basasula musala kati n'abasomesa tubasasula musala musasule banna Uganda. Sudiri Paleria, whenever you are, this message goes to you direct. Pay your staff members in all companies you own, including teachers of city parents and other schools you own. The person you sent to convince them, this is called Madame Kato. She can't handle this situation because she informed all the staff that she's going to send them away. That's not the answer. Sasula abakozi musasula abakozi. Bali muloni gobaga mugenda bagoba. Kanka badde mu kategere. Mubulyoke mutegereke ne city parents tesasula abakozi. You know how many classes I'm teaching? My money is being deducted. And then you want me to go back to class and teach because Shudir cannot come. Let Shudir come and address our issues. If he's not coming, we are not going back to work. Teaching and non-teaching stuff. Even next week, no exams. No exams next week. That you're planning to all of us. If that is what you're planning, let it also be clear. Because when we are discussing, we are normally with you. You tell us that. All right. Musasula abakozi tukoyo bubbi. Kampuni mwazi kola muzisobola. Bwemba temwala kusasula abakozi banna Uganda kyo mu kitubulire. Tumanyi kye tuzaako. All right. Parliament ya Uganda. Muchala Kajina. Jeno Katumba Wamala. Please, tuba saba with immediate effect. Mugende mukole oluguudo lwa Kampala Jinja. Ngetutunafira abantu basoba mu kakadde. Oluguudo lwa Jinja oluve Kampala okudda olufuluma oluyingira Kenya wano okweyongera oluguudo lufunnyo lwonna naddala mu mabira. Oluguudo oluyingiza ssente lumu ku nguudo eziyingiza ssente mu Uganda ebyamaguzi. Oluguudo lufunnyo. Abate twetaga abantu baffe Katumba Wamala omulimu gw'ogumanyi ne Kajina. Mugende muddabiriza oluguudo lw'omu mabira ng'obudde bukyali olugenda e Jinja. Mulabe ekiri mu mabira. Wano mu mabira. Honorable Katumba, Jeno Wamala Katumba Wamala, mukole kuruno oluguudo, but the situation is worse. Abantu wabinyo. Abasajja bayise emmotoka nga zitisse babona. Gwenja kulabeka video kano mu maaso awulabe what's happening. Ddala lwaki mwagala okulinda okubajjukiza nga mufuna emisaala emizitowa ne mufuna emmotoka ez'ebbeeyi. Mukwate akabajeti wakiri mukole enguudo nga zino. Ezise ebyamaguzi by'eggwanga. Mmwe abafudde ebintu byaffe eby'ebbeeyi. Ebintu bifudde eby'ebbeeyi kati soka omusajja ngono akisse emmotoka ey'amafuta ne abigika mbibike oyitawo wano. Laba oluguudo lw'eggwanga dda. Labalabayo. Laba. Mwami Katumba. Laba. Kano ka video wa transport mukatambuze kamutuukeko ne ministry ye. Bannayo olumu tetwagala kwatikana gavumenti. Tetwagala bavuma. Twagala bawe ekitiibwa naye waliwo lwekisukka. Kisukka. Akantu gasi ka kilometers nga 2. Mukakule kagwe. Katerere mali etambule. Abasubuzi beesiime. Naye kyokka ekyobusiru ekisinga okunyiiza wano. Olujjayo emmotoka eri mu Muganya wali maaso mwakika owa poliisi
owa road block gwotuukiramu n'akuyimiriza n'omusaka kyegwonyimirizamu nti ng'emmotoka ebadde mu kubonaabona gyenva abantu bannaye mwe abaletse obulumi n'obukyayi ne batandika okkaana gavumenti mbi nti gavumenti ewunya mwerabidde obuvunaanyizibwa bwammwe mukole ku nguudo za mail oba oba mutalo mubupozinga mubupozinge naye mukole ku nguudo esamuza ebyamaguzi by'eggwanga mpagira nnyo Jeno Yoweri Kaguta Museveni naye baakwa nabo mutudisappointinze nnyo ekigenze ewala kisusse. Jeno Katumba Wamala wonna wooli oluguudo lw'omu Mabira lwetaaga okukola nga ne Nabugisi mufungize. Oluguudo luswaza eggwanga ng'oggyeko okuswaza bannayuganda luswaza eggwanga ate ebitako ebyamaguzi bingi. Ekinnya kimu oba bibiri bisobola okuviirako bannayuganda basoba mu 10 okufa mu lunaku lumu. Jjukira oluguudo olwo ekiro luyisa abantu bangi nnyo. Jeno Katumba Wamala, Parliament ya Uganda, Minister of Works musituke. Areni Kajina, sente z'eggwanga ze mbadde mubba mu Yunula, mukola mulimu ki ng'oluguudo luyingiza n'olufulumya bannayuganda lufubwe lutyo. Ate munaava muga nti abasajja boogera bubi bannayuganda boogera bubi. Ensonga endala. Ezimu ku nsonga ezigenda okuleeta obuzibu mu Uganda z'ensonga z'ettaka naddala mu Buganda. Bakyamaani b'ero C1 mwetaba mivuyo gy'okubbisa abantu amataka gaabwe n'okuwamba ebintu by'abantu n'okusibisa abantu. Waroka video akagenze vairo niyo omuvubuka ono gwe baakutte ng'ali ku ttaka lye tukyamunoonya akyabuze. N'enkwata gye mukwatamu abantu ekyuke. Ekintu ky'okutta abantu bannannyini mataka nga tebafunye bwenkanya kijja kuleeta obuzibu mu ggwanga. Yenna yakutte omwami ono ng'ali ku ttaka lye bamusanze anoga kasolo baakungula kasolo ne mumukwata kikyamu era tukivumirira. Tukyanoonya yonna gye mwamukukusiriza tetumanyi oba mulamu oba si mulamu. Tuvumira ebikolwa by'okutulugunya n'okuwamba abantu nga mbajjako amataka gaabwe. Mu katambi kano ke ngenda okuzanya bwakuba kusooka kalimu audio. Baakutte omwami ono nga ne chairman omwami abuuza chairman sebo ettaka nitumanyi nga lyange. Chairman baba badde bamutadde mugaati mukama nga tanyiga. Kansooke nkazanye nzijemu audio n'alimu. Munansonya nsooke nzijemu audio ono. Nsooke nzijemu audio ono katono. No kankaddize ddala gye kali then audio nja kansoke mu muting. Oyo nannyini kibanje ekyebadde ali mu kukungula kasolo n'omukwata nga bakwata embuzi ne bamujja ku ttaka ne bamulemesa n'ebintu bye ne bamutwala. Oyo muntu musajja muvubuka mukozi gwe bajja ku ttaka ne bamutwala. Nsoose kujjamu audio then oluvannyuma ngenda kutama amaloboozi. Bino byonna biri mu Buganda.
nsonga zonna muzimanyi osekitoleka basindi Ando musaya temukwata tuzimanyi temukwata uwe ensonga zonna tuzimanyi mutuleke naye bwakiyogere Ando totuga musajja totuga mwana mundeke Olutana mundu gwe mukwata bwe mutyo mundeke mumveeko lwaki yagakulwa sekitoleka batumanyi nanyini wano sabagamba gwapande zakugamba ali mulwanira kisirya mwe sabagamba Nalabuuza ani ategedde nti we yali wano wasekitoleko nenabagamba kati mukajotera mukubidde esimu kezala talina namba ye kezala talina namba ye mukyemani ensonga zo tozimanyi tosobola kwogera tozimanyi wemulowooza mugenda tukwata mutuyisenga baana bato waniwaffe tukulidde wenakugamba nagaffe tukulidde wano temugenda kuje tukwate bya kisirusiru temugenda tukwate ebyo bya kisiru tugenda newontaka gisobola okwetuusa mu ofisi gyoyagala era buli muntu akimanyi musanga okulimityana ngeri atabimanyi byonna alinyagidde ebbanga ng'omutwalo otya bw'otyo bwe wasoma amateeka eyo mbizi gy'ogenda oteeka okwo bakugamba eyo mbizi gy'ogenda oteeka okwo omutwala bwe mutyo ni musajja mukulu nabagandi musajja mukulu ninabaana gama mulina abaana temutwala we mutyo ojajindiwalirako weseba abantu be batoseba bakwatanga bugamba seba bakwata mundeke mumbeeko mmetakasi yammwe Wewe mpigwa hizo genda kuchigere naye. Wewe mtu oyinza omusiba mpimu kuchigere omweso. babafuzi wampoko kwenkana bweku kutomulaba nga aganye Mwira mani pa. tagaanye tagamukoleki tagaanye bataganye Afande. aganye tagaanye Saganye mugambe musobola genda musobola mugambe gwe mugambe Kule bulungi ne kakati mumutwala ng'omuntu oba yazize ogwaki bino eby'ettaka tebitwala muntu bwaki lwaki bantu mu Uganda mugambe genda ne poliisi etwale netwala sajja mutusanzaawo siwe temutusanzeewo tudduse oba adduse naye kakati omuntu muganda teekako essaati kolaba oti naye g'okutte olinga atwala ekintu omuntu watakula ku piki tugenda gwe mbuuzi lwaki oba nkuba amasasi nfiire wante mutumanyira ani gwe mutwala ng'omubbi w'enkoko kaba bakuletesa y'Uganda tukati bakukolere oba okaana oba tokaana tugenda kutwa kati alina mayumba tugambe alina mayumba agamba ogagende asange mutya ono ayogedde naye ono ayogedde naye amugambye nti kkiriza bakutwale nze nja kukusanga si bwakugambye esimu ebadde abadde awuli kanoza kyakavuyo kati kanakola ku misango jamu oba andi akavuyo afande ndabanga mu abakataddemu kubanga ono okumuyita okulipootinga omuntu tebamutwala bwe bati so kati yembeera eri mu Buganda wonna si Mityana si Masaka si Mukono si Mubende kutwala mataka na maanyi ekyo mukitegedde nga nfundikira akatambi ka leero nabagambye waliwo mission enekusifu Museveni gyayagala before ba after gyebayita batya ka video ke nabazanyira wiiki eno ak'omusajja gwe baakwata mu mmotoka nga alina ejjambiya n'omuggo abo bangi mission eri etya mu ntuula zaabwe
Siba ka video kano kakyalimu. Omwami ono yayogerako ekigambo kino. Kandi wansobola okuretrievinga mu ntuula zaabwe ze baalimu. Mpe mu dakiika emu. Ka video kayinza okuba kali mabega nnyo. Ng'ojjeyo kali kagambira nti kayinza okuba tekalimu muno nga saakajjeeyo. Ye saakajjeeyo nenja kafuna nyeka. Bo mujjukira ka video mukulu be yagamba nti mpulira obusungu. Ekigambo kyeyogera era baali bakomplaininga na kwogera ku Baganda. Kati mission eri bweti. Waliwo kye tuyita mini genocide. Mini genocide egenda kukolebwa mu Buganda. Strictly mu Buganda. Kano mujja kajjayo. Waliwo mini genocide egenda okukolebwa strictly mu Buganda. Era ng'olweri bamaze dda okusetinga abatemu baabwe okwetoola ebitundu bya Buganda byonna nga bagenda kukozesa Jambia ne Mondo. Nayenga webamala family gye baagala ne bamala bagituukako bajja gitta emirambo bagipakire bagitwale bagiziike gye banaabagadde. Bagenda kusooka nga batagetinga families bamanye ziri prominent nga bajje ne bagizinda ne bagitematema emirambo gyonna ne bagikwata ne bagijjawo okusanyawo family kwemu kwemu. Ekyo kiri mu pipeline bagenda kikola mu Buganda wokka strictly. Bagenda kuba bakozesa emmundu wepuna amajambya kino mujja kirabako. Kigenda kubeera mu Buganda nga batagetinga Baganda. Nga Museveni obuzibu bwonna buli ku Baganda. Dewo omutuuza ali mu kabuna omubuuza Baganda bakola kitasobola kyogera. Kino nkyogera birungi kwoli, Christopher Damulira kwoli, Muhoozi kwoli, Eme Katabazi kwoli, Museveni kwoli. Mukimanyi mutegese mini genocide mu Buganda. Nga mutagetinga Baganda. Era nga n'abagenda bali pulesinga mwabatuusa dda mu bitundu. Waliwo bitundu nga byo already biri occupied by abantu bammwe. Omuli Nakasongola, omuli Mubende, omuli Nakaseke, omuli Kayunga, Mukono half of it yatwalibwa, Masaka, Lakai, mwagitwala, Gomba, there's a 96-70% eri occupied, Mitiana Singo eri occupied, nga abantu bammwe bonna mwabateeka mudda bali mu position okukola omulimu ogwo. Era nga bakipulani nga bajja kikola nga kawungeezi. Nga batta, nga baleeta emmotoka, nga zitwala emirambo, nga bagiziika, bo nga babulawo, nga bagenda. Ekyo bagenda kikola. Nga n'abagenda okulipulesinga families ezo we bali. Naye bagamba asinga okuba n'enkwe mu nsi yonna bamuyita Katonda. Oba opulaningira omuntu oyo okukola ekintu ekyo nga ne Katonda apulaninga kiki? Enfa abantu gye bafa mu Uganda ekyali nnene nnyo. Bakwamu tebannagyetegereza. Ate abamu mulina empulukutu za musota zigenda na miggo. Temwagala kuwuliriza. Nyaffe tulina obuzibu bumu. Oba owuliriza oba towuliriza, tujja kugamba ekigambo kimu nti bw'ofa tebaziikamu nze, ate era Kayemba Nantabulirwa wattu yasabalira mu gwa bbumba. Mwalabye akatambi ke yaliko wa poliisi Sam Omala ng'ali mu ddwaliro alaajana, naye mu byonna kye nasinza okukootingamu ye mutabani we ogamba nti muzeeyi wange talina kintu kyonna kyekwasa nti butwa buki. Eyo bagiyita disclaimer nga
already family bagyetoloola dda nkiddamu video mwagirabye wabula kye mutaasobodde kwetegereza mutabani owaki yakoleddewo diskireyima egamba nti ekintu tewali kintu kyonna kyekwataginza ku kitange obulwadde buli nnomo tebulina kizibu mukulu mutabani wa Afande Omara omuntu okuga nti olina kidney failure oba olina body organ failure ng'ensigo n'ebirala obanga oteekeddwa okubanga olina medical reports ezibadde ziraga ebirwadde bino byonna ebbanga lyonna osobola okubulira balina Uganda bonna kitaawo medical records ezibadde zimulaga nti alina obulwadde obwa kidney failure n'ebitundu byamutuuseeko osobola okubulira public kitegeeza nti abagenda okutta kitaawo olaba bamukozeeko dda obutujju mwe family bagizinzeeko dda n'ekyokukola bakimanyi kati kitegeeza public Museveni ng'anaakutta asooka kwonoona image yo n'atiisatiisa family ne bava nga bakola statement eva ye ayagala kubeera clean ahead of all people nga tayagala kuleka trace njala bazanyira video nammwe kennyini mufune ekifaananyi muli ebiga by'omwana ne byayogedde Afande Omara bwe yava mu police ayina company gye bamuteekamu ya security private security mwabadde akola ne from nowhere n'agula ekirwadde kisimeyi ensigo zaakubye sama simeyi akalulu kakola katya naye omuvubuka bamubuuzaga nti ye lwaki mbiyogerera nga weebiri nekimanyi nti Museveni buli gwakozesa alina okujja otalika bujulizi njagala muli ebiga by'omuvubuka byokka bye yayogedde bikulage nti olwedde family bagitiisatiisa ndawulira akatambi kano ketufunye mu bubaka kwatiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago omu ku banywanyi ba Afande Sam Omara bw'abadde agenza okumulambulako n'okumusaasira obumuluma Sam Omara alabika nga munafu nnyo era ng'obulwadde bumuboyaanya ebigambo byayogedde naffe abadde omukabaka mubake era ebisinga obungi mutabani we Divine Mutukuvu Omara yabimwogeredde ono atutegeezezza nti Omara amaze akabanga ng'atawanyizibwa obulwadde bwa kookolo w'obusajja era abadde kyajja alongoosebwe wabula ng'ekyabajja embiri ku mutwe bwe bulwadde okumunyiikirira ku ntandikwa y'omwezi guno bwe yali agenyiwaddeko mu ggwanga erya Kenya mu kitundu eky'e Mombasa. Afande babekako awo ennaku z'omwezi lumu omwezi guno gwennyini yasaba okugendako e Kenya eyo e Mombasa ku nsonga ezitali zimu. Olunaku lwala lwakutaano namwerekera bulungi nnyo ku airport ng'atambula bulungi naye bwe yatuuka eyo n'antegeeza nga bwali obulungi ate ku lunaku olwa Mande ne bankubira essimu okuva e Mombasa nti okumusanga n'obutamusanga. Mutukuvu agamba nti embeera kitawe gy'alimu alinga alwalidde emyaka n'ebisiibo abasawo bwe bakabatemye nti ensigo ze zonna tezikyakola. Kyali agezaako okwewala kyenyini kyamutuukako yakola kusinga ne bamulanshinga mu ddwaliro okutuuka mu ddwaliro wankubira essimu kakati ne baŋŋamba nti alwadde ensigo alina kidney failure. Kyali kipya nnyo gye tuli. Ategeezezza nti kitaawe mukakafu nti ekimuluma si lumbe lukwatire. Ne bwe naaba nga ŋŋenze sijja kugenda nti waliwo akirinamu omukono wabula nteekateeka za Mukama. Tumanyi omuntu omukulu bw'afa wabeera aboogera abamuwadde obutwa abakoze gundi bakoze bino naganamu. Bw'oba onnyonnyola kiki ekikkaabya ng'oli mu peyini peyini eyo ekulimu ekukaabya yaki nga kitawali ku kitanda afuna obujjanjabi nga tannafa. Why do you cry when your father is still in the hospital getting treatment? Yokaabira ki? Eno generation gye muzannyirako ndala nnyo we detect kitawali mu kufuna bujjanjabi. Yes, ne oyogera okaaba naye ng'ogemu obulwadde kyoyogera nti obulwadde si bukwatirire naye uga nti batalina buzibu ki mu nsigo ze tikiri fekale ekyo kyokka kiwasima tusere ogamba nti taata yagambye nti baga nti obulwadde bukwatirire ningu okaabya amazigo okaaba kimuvubuka kitegeeza olina force oba olina ekintu ekibanyigiriza oba olina ekintu kyebabagamba before nga tosobola kigamba public. Kankabaddiremu katono
Katono wano. Muwulira bulungi nnyo. Okutuuka mu ddwaliro wankubira essimu. Kakati ne baŋŋamba nti alwadde ensigo alina kidney failure. Kyali kipya nnyo gye tuli. Kyali kipya nnyo. Ategeezezza nti kitaawe mukakafu nti ekimuluma si lumbe lukwatire. Ne bwe naaba nga ŋŋenze sijja kugenda nti waliwo akirinamu omukono. Wabula nteekateeka za Mukama. Tumanyi omuntu omukulu bw'afa. Babeera aboogera abamuwadde obutwa bakoze gundi bakoze bino nagamba tegeeza abantu nti olunaba luntutte nteekateeka za Mukama. I'm sorry. Assistant Inspector. Assistant Superintendent. Okay. I'm called Sam Omala. Okay. The short name. Sam Omala ajjukirwa nnyo mu kwekalakasa kw'aboludde oluvuganya okwata omwa walk to work bwe yagumba mu maka ge yavuganyako ku bwa President Dr. Kizza Besigye okumulemesa okusimbula ekigere okuva wakaawe. And that's what they came with the 8, they came with the 3. I am protecting you. You are a senior citizen. Protecting me from what? I don't want something to happen. You are protecting me from what? So what I'm saying, then there was a rumor that these people are spreading feces within the community, within the area. How many have? Photograph one of them, scan and show the nation. How many feces have you seen? It was written. Mu kiseera kino Afande Omala yawummula obusirikale kyokka n'okutuusa olwaleero abasinga bakyamujjukira olw'okusika omuguwa kwe yabeerangamu ne Dr. Besigye enfunda eziwera. So you think spoiling the whole environment here is not an abuse? To get you out of here. Sisobodde gimalayo. Naye omuvubuka oyo nja muyita muvubuka. Ekyo kyewakoze kyennyini kyekifaananyi ffe kyomanyi Museveni kyakula kusooka kutiisa famire naye nga naawe ekituufu okimanyi. So ffe tetulina buzibu. Twagadde bategeeza nti buli muntu yenna akolera Museveni ekiseera kituuka nga alina okujja okubanga akuuma obujulizi tayagala kuleka bujulizi. N'olw'ensonga eyo vidiyo etogenda kusukka wano. Njala bagaliza okubeerayo kulungi buli omu asabire munne nga bumwekuuma era buli omu ayagalize munne emirembe. Tuli mu kaseera ak'akazigizigi Abayisirayiri ke baasanga bali mu ggwanga lya Misiri okutuuka lwe beerwanako nga bakozesa Moses nga Katonda abakulembedde okunnyuka ensi ey'okugenda ewaabwe. Naye bannayuganda basinga obungi tebakweyunuza lwana amasajja ku lw'eggwanga lyo ebisigadde birekere Katonda. Naye kimanye buli wabeerawo olutalo ng'olutadde ku ggwanga ly'abantu erimu okomekkereza towangudde lutalo olwo. Museveni, ekizibu kya Uganda baganda gy'oli. Naye nkulayirira abaganda bali mu makkati ga buli kintu. Nga ggwe bw'olina ekyokulwanyisa kyo era nga ne bw'okwata okufulumya essasi wali wakati n'abaganda bwe batyo. Kati gwe kola buli kyokola ng'okimanyi nti abantu b'olwanyisa baakubeerawo si baakuvaawo. Obasindika n'obasindikiza ave mu ggwanga lye bagende banoonya ekigula emagala eddiba basomye bayize bategedde buli kimu ekiriwo. Kale abali e Kampala ne bonottako obukadde 10 abali ebweru bajja kudda bazzeewo eggwanga ly'Abaganda ate balirwanira kye baagala. Amazzi nkujjukiza gakulukuta gye gali gakulukutidde tegeerabira. Ne bw'ozimbawo guloofa mu kkubo ly'amazzi gagiyoolawo ekyo nkikujjukiza. Ne bw'ozimbawo ekisenge amazzi gaddamu ne gakiyoolawo kubanga bwe galina okuyita. Ate amazzi wadde ogalabanga gatalina bulabe ku ttaka oba ku kolansi wattu ga bulabe nnyo ku kolansi. Naffe bwe twagala okugamba buli kyokola ng'osaanya Abaganda okootakoota mugaalumode kubanga naawe olina abaana booleka ate ab'okusasula ebikolobero by'okola. Mukendeeze ettima basajja mmwe okutta si ye solution. Mwagadde nnyo okusiga ekifaananyi nti muli ba mirembe era temuli ba mirembe kubanga tosobola kuta baana b'abanno ng'omaze obbakuba obutwa n'obasindika ate bagende balaba ensi ng'omaze obbakuba obutwa. Naye buli mulimu n'empero mubbi agaba n'agwala. Kye mukola bannammwe bajja kibakola. N'abamu kirimu essaawa ze bakwate musobola kyagala. N'abamu kirimu essaawa temwagala kyogera. Ebizibu biri mu famire Museveni n'Owemmindi Asena. Ebizibu biri wa Muto Sali Musale n'Owemmindi Asena. Ebizibu biri wa Sam Kutesa n'Owemmindi Asena n'abalala. Kale bwe badde obubaka bwange obw'olwaleero
mukama bakume tujja kusinkana olunaku lwalwonna bw'abanga ye mubuyezi ng'atukuumya. Nyinza obutafuna manyi gajjaku ku Sunday buli Blange Mengo nja kulaba kiki naasobola okukola. Mukama bakume atakumira mpeera video wedde mweraba.